njagala owuliriza ono musajja wansi wa NRM wange naye okubeera wa NRM bano be bongedde okumalawo obuwagizi bwa Pulezidenti Yoweri Museveni. Lwaki? Boogera bakola ebintu oba obwongo obutono bwe boogeza oyinza agamba ngu Uganda terimu mateeka, kubanga ojja kuwulira agamba muzeeyi anoonya akalulu aye mu dakiika tono n'agamba muve ku baana bagamba no kanoonye. Sooka muwulirize eyatuula mu motoka ya muzeeyi Pulezidenti Yoweri Museveni gy'atambuliramu n'abeera ali nga kujjana bweyaga ali kujjana alaagi sheeki ye sheeki buki wuuyo wansi. Abamawulire mu abasinga obungi muli banuupu naye mawulire TV biki abasinga obungi bonna baaki naye you are wasting your time. Nze mbagamba era bammanyi nkiddemu abamawulire ne TV ne zirediyo mwenna muli bakipingamizi muli banuupu naye tujja kubakubirayo akalulu mujja kufuna ewuzu inshallah ku ssaawa 10 ez'ekiro. Bababbawa nga temulina bantu. Omusajja akulembedde emyaka ano oyinza omwepankirako ate tagezesa President Museveni tagezesa akalulu wavaya akanoonya teyeebaka naye andibadde agamba nti akaneebake naye teyeebaka anoonya akalulu. Abantu abafunye abagenda omuwa Electoral Commission yaffe amagye gaffe emundu ffe tuzirina esente ffe tuzirina nga ddawo nti simanyi ove from nowhere nti otwala buyinza otye tusobola wallahi tusobola mazima kati mwe abavubuka naddala abasiraamu tebabalimba simanyi nti akalulu. Bobi Wine yatukola ekintu ekita buli omu nakati kimu Bobi omutwe nga muyimbi eyali agenda n'aja agundi n'akwata tuni ey'oluyimba olulala n'aluyimbirako ebibye ate ne lufuna ettutumu. Kye yakola no mu constitution yagenda mu constitution n'ajamu mu kalonde mu kanoonye okunoonya akalulu bw'omala kwewandiisa nga presidential candidate no mu mateeka ga Uganda na constitution oyina kunoonya akalulu. Waliwo atali mu kunoonya akalulu ate bw'omala kunoonya akalulu genda okalonde mu constitution era yagenda mu constitution mwennyini najja yaako londa nava kalonde ate obeere kumpi okakuume bakarangirire byonna biri mu constitution ni ate the same constitution yegamba bw'oba tamatidde oba bakabye constitution ewe yegamba bw'oba tamatidde oba bakabye genda okabanje. Kati ng'omugezi yali alina kunoonya ekintu
ekinaabaleetera mwena kukyogerako muteeyagalidde ate ne mukyogerako mu bulumi naddala mwe batakyagala. Otegeera ekyo? N'agenda mu constitution. N'ekyokubiri n'ategeera Abannayuganda ba wano nga education system ya wano teyigiriza constitution y'eggwanga. Esomesa zimani hatani Colombian manya Canadian pererizi teyigiriza constitution y'eggwanga. Kati buli omu saawa zinayogera etteeka ligamba ki? Yali alina kubavuga batwala mu mateeka. Kati ne Kaddeyi nga nze njogera ku mateeka. Yali alina kubavuga mwogere ku constitution. Kubanga yali alina kubavuga batwala mu mateeka. Kati mwena mwogera ku teeka. Naye etteeka ligamba ki? Naye constitution egamba ki? Kati n'aleeta byabaka naga wadde constitution eyogera ebyo polling station eyinza kuba ntono. Yali alina kuforcinga mmwe abakwasiza mateeka n'abaforcinga mumenye amateeka. Kubanga yategera bulijjo bagamenya watara amanyi ngu mugamenya. Muddeyo mabega abagamba yarava ku kivulu omusirikale namugamba Bobi Wine weeyita ki? Namusala oluyi weyaja obusungu oba obwetaavu. N'amanya abantu bamenya amateeka bwe bati. Kati n'abaleetera etteeka n'abakubira mu teeka ye Tayichi. Tayichi akukubisa si judo si jukusu. Olira kati buli omu saawa zinatiikula teeka ye etteeka lyogera ki? Constitution egamba ki? Kati naawe ataabisoma katanoonya kawayiro ki? That awareness oba okkiriza oba ogaane buli omu agugumuse. Kati n'aleetera abakwasisa mateeka okumenya mateeka. Kati si kye muliko. Kyowala kati saawa zino omuntu agenda n'abuuza n'alaba ogundi kapiteeni ayimiridde naga munoonyere muwe ekikofiira wange akalulu. Omuntu wa bulijjo namubuuza ate gwe toyina kwogera ku by'obufuzi? Ne luli ani yakibuuzanga tiwali. Kati wakening up people nga influencer, a catalyst, because yali catalyst mu charities. Now is a catalyst mu politics. Hallelujah. God is good all of the time. Kati constitution mwatukubira ate constitution etayina copyright. Bwe yategala constitution etayina copyright n'ajjayo
n'akabaleetera n'agenda ne wali n'abaleetera. Kati we tuli kati what is way forward? Way forward, musooke musasule tubabulire way forward. Yita mu kikomere mabego kanyuge kutiya yesente saagala kuneesembereza. Haleluya.